CMO Online Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on this show. Viewer discretion advised. Mbalamusizzaako mwena gye musinzira okubanga mulaba TM Online Television, mbeebaza gyonna gye mutuusaako engalo egitamenya mateeka. Mu district y'Ejisingira eyo yewaava mwana muwala n'atindiga eggendo n'agenda mu Kasiika zone mu kitundu ekiyitibwa Byakabanda mu district y'e Rakai n'akola obufumbo oba n'afumbirwa omwami ayitibwa Semyalo Charles ow'Empunge mu district y'emu ey'e Rakai. Mu kitundu ekyo kyennyini gye tukujidde emboozi gye tugenda okubanga tukusaba okulira olwaleero nga njikuwaako akatono. Semyalo ne mukyala we yava Ejisingiro balwako mu bufumbo ne bazaalamu abaana babiri ng'omwana asembyeyo abadde aweza emyaka gy'obukulu ebiri. Ebintu nga bwe bitajja nga bwe wabisuubira, Semyalo yayawukana n'omukyalo ono gwe yazaalamu abaana. Omukyalo ono n'agenda n'abaana. Eyo gye yagenze ntandika okusaba okulira emboozi oyinza okwebuuza TM oleerese biki. Omukyala gye yagenze n'abaana babiri, omu yamusaddaase ne boyfriend we omupya gwe yafunye. Baakutte omwana wa Semyalo ne bamusaddaaka, bamukuba ekyuma mu mbiriizi ne mu mbiriizi ne bamutta, ne bamufunya ne bamuteeka mu kakutiya ne bamuteeka mu bokisi, ne bamutwala misana ku ssaawa 5 ez'emisana ne bamuziika mu kibanja nga ne ssezaala w'omukyalo ono mwali mu kibanja alima. Basima ekinnya ne bamuteeka mu kakutiya ne bamuteeka mu kibokisi ne basima ekinnya ne bamuziika. Wali owuliddeko omuntu aziikibwa abantu ababiri ng'owookusatu ali mu kulima. Ekyo kye tukuleetedde. Eyo neyinza okuba nga mboozi ya bulijjo mu matu. Katusabuukuludde emboozi y'empuku y'abaseze ekyasinze okubanga yekyabadde ekyasinze okutiisa mu Rakai district. Oluvannyuma lw'abantu bano okwata omwana wa Semyalo ne bamutta, baddira omwana owookubiri ne bamuwereka ku neighbor. Kakati bwe bamala okuteeka omwana ewa neighbor abaamusigaza omwana katandike kwogera nti muganda wange maama ne anko baamuse. Baamukubye abatuuze kwe kutandika okunoonyereza ku nsonga eyo. Baayizza abantu bano ne babakwata okubayisaamu Kkwo kuwembuya ne boogera nti kituufu omwana twamutta. Okumutta ko bo nti mwamutwala wa era mwamuziika wa gye mwamuziika gye tugenda okubalambuza. Ekyo kyali badde kiri awo ekyokusaddaako omwana ne bamuziika. Abatuuze bwe batuuse ku kyalo ne babatwala gye baaziise omwana ono. Bazudde empuku y'abaseze badde ekyasinze okubanga yeekolokota n'okusiika Ssaako n'okulya emirambo mu district y'e Rakai. Olunaku olwaleero mu kitundu kyaffe ekisooka ngenda kukulambuza empuku y'obutemu, obusezi n'obulogo ebadde ekyasinze okukwata akati naye nga kyewuunyisa famire eno ebadde ekola ekikolwa kino yebadde ekyasinze okusaba era ebadde famire enkatuliki nnyo. Ekyo sijja kirumamu kubanga mu bye ngenda okulaga ekyo nakyo mwekiri. Nkwanjulira ekitundu kyaffe kino ekisooka ekya programu yaffe olunaku olwaleero nga tulambula empuku y'abaseze badde ekyasinze obunene esangibwa mu Kasiika zone mu kitundu ky'Ebyakabanda mu Rakai district ewasangiddwa omwana eyatemebwatemebwa n'aziikibwa mu kibokisi n'aterekebwa. Tuno byenkulazeeko mbijje ku bingi bye tugenda okubanga tulaba naye njagala nga situnaba kubitandika mbabuulire. Abayizi mwenna ab'amayunivasite n'abatali b'amayunivasite, abakozi b'emirimu egy'obuprofessional, ba engineer, ba architects, ba graphic editors, nammwe mwenna ba 3D animators n'abasigadde abeetaaga laptops oba computers eziri ku mutendera ogusaavinga ebyo bye mwetaaga, mbazigira Digital Age Computers ku Suncity Arcade near Fidodido. Digital Age Computers yedduuka lya computer ezisinga okuleeta computer eziri ku mutindo ate naddala ezo eziri mu generations eziriko. Okutandikira ku generation ey'omusanvu, ey'omunaana, ey'omwenda, ey'ekkumi, buli kika kya computer gye kiri naddala ez'ekika kya laptops, tablets n'ebika ebirala. Kebera ennamba z'amasimu eziri okwo ojja bakubira. Balina ne branches endala naye nsinga kubagamba ku Suncity ojja okusinziira okufuna byonna byoyagala. Digital Age yesinga computer esinga obulungi. Tojja kubanga omalako omwaka nga tozimbye, abasikawutu kkiriza bakuzimbira ennyumba. Abasikawutu abalina obukugu mu okuzimba obw'obuyiiya obusembayo be ba Stone Roofing and Construction Company Limited, abo nno basangibwa eri Wakiso ku kisaawe kya Municipal Council y'e Nansana. Woowetera n'obuuza wa ku kisaawe. Ojja kuba obakubira ku nnamba z'amasimu naye nga nkulayirira basobola n'okuguza ettaka eritaliko nkaayana oba okubeererawo ng'ogula ettaka mwe bamu abali e Bulaaya abakakkalabya emirimu ate bwe bamala obukugu bwabwe buli mu kuzimba okuyiiya
okukekkereza ate okusingayo okubeera okulungi. Kaakati aba Stone Roofing and Construction Company ye kampuni ekyasinza amazima mu kuzimbira naddala mu abataliwo abali e Bulaaya musobole okubakozesa bajja kuba babazimbira mbazigidde tonsasula wabula Stone Roofing weesige bwesigwa bwenkuwadde buno beesige bajja kuba bakolera omulimu ogusembayo obulungi. Mbalamusizza nnyo mwena gye musinzira okuba nga mutulaba mwebale nnyo yenze Kanka Kapita. Olunaku olwaleero ndi mu Rakai eno ndowooza mwabiwulidde naye nze tutte kamera yange okubatwala ku ground kwennyini okusobola okutegeera ensonga bye mulaba wano. Amaka gano ge mulaba buli kimu kye nkulaga njagala okkirize nti ngenda kikulaga nga ntambula ku kamera za TMO online television. Wano wonna mu kitundu kino kyolaba waliwo abantu ababadde bali abantu. Akati obutasabukulula mboozi nze sibeera mu kitundu kyeno kyendeese ye mboozi nga tuli ku ground mu kyalo ky'abali abantu. Kakati ku kyalo kino amaka gano golaba abatuuze b'ekyaye ne bakoona ennyumba eri gyolaba ne bakoona ennyumba eyo gyolaba eyo ne bagikoonawo. Bakoonye eri gyolaba eyo eyagudde ne bagikoonawo. Simanyi bigenderwa byonna ne bakoona kino kyolaba kino ekyo bayita ekiyungu. Ne bakoona kino kyolaba kino njagala byonna mbikulage ekyo nakyo kyabadde kiyungu. Ne bakoona kino kyolaba kino eyo naye ne bagyokya yabadde ennyumba ya muntu. Ne bakoona kiri kyolaba wali awo eryo ebbaati lyolaba eyo yonna bakoonye nnyumba. Kati nga togenze mu bingi nnyo nga sikututte mu bintu bingi nnyo njagala okukubuulira nti ngenda kusooka nkulambuze crime scene eno ogirabe ebyo byonna byolaba awo amaka g'abasezi. Akati nkuleetedde ekitundu kyaffe kino nga ndi mu Rakai wansi eno ndimu kutambula okutuusaako kino kyolaba kye bagambye nti kye bayita abasezi. Bingi byengenda okutuusaako emboozi eno mpanvu nnyo naye amaka gano golaba munda wano abantu bagookyeza ebimu babigize ne byolaba awo mulimu ekipande kya Papa Francis. Amaka gabadde masabi nnyo ndowooza gadde masabi naye nze ndi mukulambuza bingi ogenda bitegeera mbimanyi naye saagala mbikusaba okululire nga tonnaba kubitegeera. Ennyumba gye nkugamba yeeno mujja kunsaasira leero ejja kubeera nga amateur video si professional nnyo kuba ndi ku ground eno ne kamera zino nsobodde okuziteekayo nsobole obbikutuusaako. Owulira nzisizana ku speed mbadde namanyire okutuula wansi ne twogera Ntamalebe Road. Ndi mu kyalo district ya Muzeeyi Ntamalebe Road eno gye nagenze naye kale mbatumidde nnyo mmwe n'abalabi ba TM Online Television. Tuli ku ground Rakai eno ewali abantu abaalidde omuntu balina ne gwe baasaddaaka balina kati babakutte nabo mbalina ku video naye kansooke nkulage kino nakyo kye mulaba wano baakikoonye naye kansooke nkulambuzeewo wonna olabewo muvuve ku buli obuntu obutonotono bwe babalaga amawulire. Kale tuli ku ground biri byolaba byonna byenzize okuleetera. Nsobodde okutuukayo obudde bwa kawungeezi ngenda kumalayo ennaku bbiri nga nkavalinga story eno nga njagala okumanya buno butemu buli bw'abantu kiki ebinnya byonna ebyogerwako ebyokusaddaaka Ssaako n'okulya abantu n'okutereka engoye z'abantu n'amagumba ngenda kuba mbikutuusaako. Wano waliwo ekimu ku byo naye ekyo sijja kuba nkituukako kati. Awo waliwo nkyakulaga ngeri ki abatuuze gye bavandalizinzeemu ebintu byabateeberezebwa okuba nga basezi ku kyalo ate ng'era batemu abasaddaasi mu mbeera yonna. Kale ati wano wentambula oba kino kiki leero onsaasire oba kino kiki leero waliwo kino ekinnya naye sikimanyi kiki kino defense mulina ajja okumbuulira ekifo kino yajja okuntegeeza akafo kano kino ekinnya sinnakitegeera. Wano waliwo ekinnya ekirala kye sinaba kutegeera. Wano waliwo ekinnya ekirala kye sinaba kutegeera biki ebyo bifaanana ng'omusaayi birimu naye kale ngenda kubalambuza ekitundu kino kyonna nga tukirambula. Wano waliwo akantu akeetoolodde empaanyi ke baayokyezza koolaba awo nako simanyi kabadde kaki kano naye ngenda kuba nkabalambuza.
kakati sini yonna nsooka kugibalambuza ndyoke mbanyonyole kimu kimu. Gye nzikirira oludda lw'Ennyo mbayisa mu bitooke ne mbayisa gye tugenda mu binnya ndaba ago mabidde oza gano mabidde bagasogoleramu mwenge akenge gano ge mabidde bagasogoleramu mwenge ndowooza kiri kinnya kya mwenge mwe basogolera ekyo kyo nkimanyi kuba waffe ku kyalo gye nava baali basogola na kiri kinnya kino sinaba kukyetegereza bulungi oba kinnya kyaki naye kale nkyabalambuza crime scene tusobole okuba nga tugenda okubannyonnyola buli kimu okuteebereza kw'abatuuze n'ebingi nnyo bye tugenda okuba nga tusanga katubeere nga tukkirira mu kifo ekimu ku bye tugenda okuba nga tubalaga ku vidiyo eno. Kino kyolaba kye kibanja kyonna kye ndi mu kulambuza eky'abantu abateeberezebwa okuba abasezi ate abatemu abasaddaasi era nga bw'otunula ebitonotono byenzija nkulaga ndowooza bye bitooke abatuuze bye basazeewo nti kaba biteme naye simanyi omuze gw'okutema ebitooke gutegeeza ki sigumanyi naye nja gunnyonnyolwa gy'olaba eno mmere enteme lusuku luteme olw'abo aboogerwako nti bali b'abantu. Kyolaba kino tuli ku ground mu Rakai eno. Buli kitundu kino kyolaba wansi eno gye tugezaako okukkirira kigambibwa nga nkutwala nkulambuza nti wansi eno waliyo empuku. Waliyo empuku abasezi mwe battira abantu ne babalya. Nange njagala kugirabako olunaku lwaleero. Kyenkulaga wano nkulaga bitooke mwanyi na kifo kyonnyini ne bwe weetegereza eri waliyo olusozi omusana gye guli anti tobyogereramu. Kyolabaawo kyenkulambuza ye crime scene ey'abasezi wano wonna we tuyita tugende nga tukkirira mpola mpola nga bwe nkutwala ku crime scene eyogerwako ey'abasezi. TM Online Television tuli ku ground okuba nga tukulaga ensonga ez'enjawulo. Bantu bangi bakyekulumulula okuba nga batunuulira ekifo kino ekiteeberezebwa nti bannyini kyo basaddaasa omuntu ate era ekiteeberezebwa nti bannyini kyo bayinza okuba badde beenyigira mu bikolwa ebingi ebyokulya abantu. Muno busungu bw'abatuuze bwe nkulaga sayidi zeeri ekitundu olaba bwe kyakula bw'ojjanga mu kifo n'olaba ekitundu ekyakula bwe kiti ndowooza ojja kwegendereza oba ojja kukirowoozaako omulundi ogwokubiri obutasulayo oba obutasaalimbirayo. Buno bwonna bwe nkulaga busungu bw'abatuuze. Nja kubuulira abatuuze baatuuse batya okukkirira ne bategeera nti ekifo kino wangi nnyo bw'okkirira wansi eri simanyi oba mulengerayo naye nja kufuba okulaba mbalengezaayo. Waliwo ennyanja weetandikira, ennyanja eyitibwa eyajja nga balaba oba giyite kijja ne balola. Yennyanja eyo gy'olengera wali wansi awo wonna wali ebibadde bikolebwayo naye nja kubanga nsooka okukulaga waliwo ekyenjawulo wano wetulaga. Kale katusooke tulambuleyo tutuukeyo awo musobole okutegeera kiki ekigenda mu maaso. Awo nja kuddayo wali gomesi. Okay. Omulundi guli twabalaga mu kitundu ky'Ekibaale gye twagenda okulondola ensonga eyaliwo mu mwaka gwa 2014. Kakati emboozi eyo twagibaleetera ne tugigoberera naye bwe twatuukayo twakizuula nti nno abantu bano abaali beetabye mu kikolwa kino baateebwa poliisi ate ne bajja ne batunda ebintu. Situmanyi poliisi yajjawa olukusa oluta abantu okuva mu mwaka gwa 2014 eriyo omukyala ayitibwa Mere Nalongo Nabukenya nga yasibwa ku poliisi ye Masaka nakati akyaliyo. Omusango gyawere nemba nagyo gyali gyakulya bantu. Kakati eno gyendi bayitayo kasiika mu Rakai gye nvudde waggulu ge gabadde amaka g'abantu abateeberezebwa. Nze siina bujulizi naye bateeberezebwa nti si batemu balwadde. Ekyokubiri nti bali abantu. Njagala okutwala mu kinnya kino. Ekinnya kino kyenkulambuza ssaawa eno. Ekinnya kino abatuuze beekyaye ne basalawo bakisimule. Ebokisi eri gy'olaba ye bokisi yasangiddwamu
omwana yatemuddwa taata w'omwana mumulabye ng'ayogerako naffe ku kyekyabaddewo ku mwana naye omwana wo nga wakeera ku makya n'omuzaala yoyo eyabadde ateekeddwa mu bokisi eyo ng'ebokisi eyo ate eteekeddwa mu kinnya ekyo ky'olaba mu kifo kyekimu kino ky'olaba abatuuze baasimudde waliwo ebintu eby'enjawulo nga osobola okulaba waliwo akatimba k'ensiri oba ate akatimba k'ensiri kakola ki wano waliwo bbiya n'amacupa ga soda simanyi oba abatuuze be baaganywedde nga basima naye galabika makulu gabaddewo ebbanga kati nkulambuza ebinnya ebiteeberezebwa okubanga bikolebwamu ebikolwa ebyokutta abantu n'okulya abantu ebikolwa bino biteeberezebwa bw'ova ku kinnya ewabadde waziikiddwa omwana ekyo kyenkulaga ssaawa eno waliwo ekinnya ng'akakuba olutalumu oyinza n'okugwayo bwe luwera olunene bw'okitunuulira ekinnya kino wansi mulimu amasuuka eyo gy'olaba suuka kantandikire ku suuka eyo gy'olaba suuka n'ekinnya kino wansi ekinnya kino kirabika nga wansi kirimu akasenge ak'enjawulo bw'okitunuulira wansi waliyo olwanyi oba guyita omulamula ogwasimbibwayo era wansi eyo mu kinnya ky'olaba mulimu akatimba k'ensiri akatimba k'ensiri n'engoye ez'enjawulo z'osobola okulengera mu kinnya ekyo kakati simanyi kikyayokera wano bino birabika bipiira abatuuze be baabitaddewo waliwo akatebe waliwo amabokisi ag'enjawulo g'olaba weetoolodde ebinnya bino kati njagala okubanga nkulaga nti oba kano teebereza oba kayite akattiro k'abantu bano mwe badde battira abantu kuba ekikolwa ky'okutta omwana ono kitulaga nti bw'ogoberera engoye zino zonna z'olaba ngoye luno si lwa mwana ewatali nnyumba nti bantu babadde babeerawo abatuuze basanzeewo obuleega bwe buno bw'olaba waliwo amatooki ekikakasibwa nti ekifo kino kiyinza okuba kibadde kikozesebwa budde bwa kiro kakati kino ky'olaba wano kano kaleega abakyala mumanyi obuleega loza waliwo obuddole bw'abaana wano ky'olaba ezo ddole z'abaana mu kifo kiwaliisa akattiro ndowooza bwe bamala okutta ku bantu bakuba ne ku matatu kubanga waliwo ne kaadi z'amatatu ezirabika nti nno tezazzeolwa buno bonna bw'olaba butambaala ngoye z'abantu ndabawo n'ejjembe ly'ente simanyi oba ne badde lufula ya nte kuba ndabawo n'ejjembe ly'ente eryo ly'olabaawo eriruddewo kale nkulambuza crime scene eyogerwako ekyo kibbo enyondo za table mat ebika ku mmeeza simanyi wali emmeeza ezo jiini naye mu nkula ya jiini eno gy'olabaawo jiini eno y'abakyala neno bw'ogitunulira jiini eno ze jiini ezambalwa abakyala ogiraba nti teyazzeewo olunaku lwa leero ezzeewo akaseera akayiseeko emabega bwe twongera nitwetoolola ekinnya kino oba ekifo kino abatuuze batugamba tiwaliwo ebinnya bya njawulo si kye kino kyokka ndowooza zino nku oba biti oba nku naye gwe kyosobola okutaputa kasa ffenna tulaba vidiyo eno nze naawe tulaba ndabe okusinziira ku bitunnyonnyoddwa ojja kugatta mu kitundu kyaffe ekisoose n'ekyokubiri n'ekyokusatu kati wano okulambuza ebifo ebibadde byogerwako zino z'enku ndowooza gano masepiki wano abatuuze bino bitooke be baabitemye ndowooza buno butooki abatuuze abakoze omulimu gw'okukuuma crime scene eno oluvannyuma lw'okwekengera nti poliisi yalidde ekiro neebuza obujulizi abatuuze baasulawo okusobola okuteekawo vigilance kakati kyekitundu kino kyensoose okulaga ndowooza kiyite akattiro oba kiyite ettambiro oba kiyite tabamiruka w'abasezi we batuula okukola omulimu gwabwe oba tabamiruka w'abatemu we batuula okukola omulimu gw'okutemula n'okuteesa kwa byonna ebiriwo biraga nti babadde batuulawo ate badde banyumirwa ekifo kino bw'ate bwe batuuka okukubirawo amata tukitegeeza ekifo kibanyumira siisala ebigambo naye nkulaga vidiyo so oli waddembe okumbuulira nti ekinnya kino kyajjawo kitya bw'obanga oyiisa mwenge kuba ne waffe bwe baayisanga omwenge ekinnya kye twasimanga okuterekangamu embidde tekyabeeranga bwe kiti mukimanyi nange nava mu kyalo gano mabaati simanyi bano bagenda kuzimbawo oba badde bapulaninga okuserekawo ekyo kye tuliko kyekitundu ekisooka mu kifo ekisooka ngenda kuba mbatwala mu kitundu ekirala ewateeberezebwa okubanga waliwo ebinnya ebikolebwamu ebintu bye bimu ebibadde byogerwako awo nga ovudde wali ewali ebinnya biri njagala okwongera okukulambuza lino lyato gano ge maato bwe waligambye amaato ge bayisizaamu omwenge okusinziira nti nno observation ekoleddwa eryato lino liri wakati mu kisagazi
siteebereza nti eryato lino lyabadde lyakuyisa mwenge olw'embeera gye lirimu naye abatuuze bateebereza nti eryato lino lye libadde likwekebwamu ebimu ku bintu ebiyambisibwa okutta abantu abaleetebwa eno gamba bwe butaba kuba buyondo babakuba ebyuma by'eggaali kino kyolaba kino abaali bavuze ku gaali mu kyalo ndoza mukijjukira ke kantu akakwata buleeki kano mu kyalo abatuuze basanzeewo n'ebitundu by'obukumbi emabega nga kino kyolaba basanzeewo ebitundu by'obukumbi yekyo kiri wanga sikimbuze kikino ekyo nga kitundu kya kakumbi oba kano akarawundi akayingira muyini nga bw'okatunulira kitegeeza nti kasobola okuba omuntu ne kamutta omutwe ebyo nanze mbiteebereza mbalaga crime scene gwe nange kakati waliri ebbaati wano kyewuunyisa okusanga mu lyato wakati nga mulimu akataasa eryato eritakyayisa mwenge akataasa kaba kakolamu ki kubanga akataasa bw'okatunulira kalinga akabadde kayina kye kalembeka gwe naawe osobola okulaba nze nkulaga kyendaba sikulagira kyakulowooza naye ako ke kataasa kendaba akataasa kano kasangiddwa munda mu kisagazi muno abatuuze bakaziikuddeyo mulimu obutiba kano katiba kakuba k'amataffaali naye wano sirabawo ttanuulu yonna nga ndabamu akatiba kale generally kyekyo bw'oyongera n'otambula osanga akatundu akalala akatundu kano ke kano akatundu kano keewuunyisa nnyo newankubadde waliwo abatuuze abasazeewo bakakumeko omuliro nkyasobola okutrakinga ebimu ku bisangiddwawo ekyo kyolaba kitundu kya lugoye lwa muntu newankubadde kirabika nti nno kyayokyeddwa bw'olondoola sayidi z'eno osangawo ekitambaala simanyi oba ono yali nazaala oba yali mukyala naye ndowooza kadde ziba z'abakyala kyolaba ekyo ye gomesi ekyo kyolaba kitambaala simanyi lwaki omuntu yaliguza ekitambaala kye kinyirira ekinyuma okuteera Christmas okutwala ku Christmas ate n'akireeta eno wansi waliwo n'akantu kano simanyi abatuuze banambuulira oba mu kitundu kyaffe ekiraba n'atubuulira basanze kano kabadde ki so ekyo kitambaala eno wansi mu lusuku lwolengera nti luno lwonna lusuku bwe weeyongera n'okkirira okusinziira nti abatuuze babadde abafuuza bw'okkirira eno wansi mu kitundu kino kyennyini tusangayo ebintu ebirala bingi nnyo Yesu wali kati okusinziira ng'abatuuze bwe bateebereza bw'otunuulira ekifo kino tuyinza okuba nga twalizuulayo entaana endala eri mu kitundu kino kubanga bw'otunuulira akafo kano kalimu ekyoto ekitafumba mmere kubanda bano bwe wabaawo wateekako waliwo kye bookerawo ate amasiga singa gadde gatuulako entamu kwalibaddeko evvu kakati liri etteete ndowooza lino libayita etteete etteete bw'olibikkula munda mulimu omuti ogusimbiddwako akacupa ng'akacupa ako okusinziira kaakati kubali mu kitundu abateebereza ku ngeri ebinnya ebyasoose gye byasimiddwamu bateebereza nti ne wano singa tukera ne tuyiikuulawo twandisangawo entaana endala kaakati bw'eba otambula ojja kusanga mu kitundu kino kyennyini nga waliwo amasuuka bino byolaba eno ntaana yennyini bw'otunuulira biri byonna biyinza obutakuggyako nviri ku mutwe bye tulabye naye eno ntaana yennyini entaana gye nkulaga awo y'emu ku binnya ebingi ennyo bye sinnakulaga ebyabadde mu kitundu kino eno ssuuka toyinza kwebuuza ssuuka kyekola mu lusuku oyinza n'okwewuunya essuuka eyeebikkibwa kyekola mu lusuku bw'otunuulira nti kano katambaala naye obutambaala buno nze ng'eyali abaddeko mu kyalo waliwo obuwala obutera okubeera mu kyalo eyo nga busiba obutambaala buno ku mitwe kati bw'otunuulira entaana eno etaliimu
keesi yaziikibwamu kyolaba ekyo ezo mbugo kyolaba ekyo mbugo ezo zoolaba ezo embugo enkadde kino eno gye bayita jalo esiika endoyizo jalo ensiisa abasiika abali basiise ku paani w'omukyalo kakati kano akasumbi koolaba ku ntaana eno byonna byensanze wano simanyi kye kakola zino ngoye zino ngoye zennyini ez'omuntu ezaateekeddwa wano waliyo ekinnya ekirala ekirimu ekidomola ekisale n'akataasa bw'otunuulira embeera eri wano kano kataasa ako koolaba awo kyolaba kino kano ke kataasa akali mu kinnya kino kati kanyongere okulambuza entaana eno nyina ate walala gye nkutwala ebitoogo biriwa kino nakyo bw'okitunulira kyewuunyisa nti kino kye bayita ekitoogo ekibeera ku nnyanja newankubadde wano waliraanye ennyanja ya Kijja ne Balola naye tosobola kuteebereza kuba luno lukalu oluwedde emirimu lwaki mu kifo nga bwe kiti walimezeewo ekitoogo ekyo Katonda yasalawo nkulaga binnya birala ng'ovudde ku ngoye otunuulira ekinnya kino entaana endala kuliko ekyo ekinnya kyabuukamu enswemu awo kino kyabuukamu enswemu kyaliko amasiga waggulu bwe twatemako ne muvaamu enswemu ey'endaka n'enkuuka n'egenda ng'enswemu ekula etya mu kitundu ng'ate temuli nkuyege enswa yabuuka mu kinnya kwaliko amasiga kungulu amasiga 3 agajjaawo ne tusimawo muvaamu enswemu awo ne tudduka abatuuze bagamba nti kyenkulaga awo ekifaananyiriza ekiswa ekirimu ebituli ebyali baddemu enkuyege kuggulu kwangulu kwasangibwako amasiga abatuuze bwe baagajjaako nga banoonya ebinnya bagamba nti mwavaamu enswa nti enswa yali emu naye ng'ebuuka ewatali nkuyege era enswa bwe yavaayo n'ebuuka abatuuze bonna ne badduka ne babuna emiwabu ekinnya kyenkulaga kiriraanye entaana eriko amasuuka obuleega amasikaati n'ebiteeteeyi n'embugo ekyewuunyisa mu ntaana eno eriyo ecupa ya bbiya n'akadomola ka butto bw'otunuulira entaana eyo saagala kubanga ndowooza nti kanjogere bya kulimba kankuyingize mu ntaana gye nsanze mu kifo kino ako kadomola ka butto waliwo kiri ekyo kyemulabaawo nja kibalaga eyo cupa ya bbiya byemulaba ebyo ezo mbugo eziwedde emirimu mwenna abakozesa embugo mukimanyi ekinnya kino ndowooza tujja kweyongera okwegatta n'abatuuze tulabe ki ekiri wansi eyo abatuuze bwe banaaba tebatidde nnyo kale wano ke kayumba k'otasobola kuyingiramu ng'oyimiridde bwe weetegereza akayumba k'otasobola kuyingiramu ng'oyimiridde kaaseresebwa oba kaazimbibwa mu ngeri y'ebyayi ebiringa ebizimba akasiisira kakati bw'oyingira muli newankubadde abatuuze baayokyezaamu nsobola okulaba nti kimu ku bibaayokyezza gwabadde mukeeka mu kayumba kano bw'okayingiramu ekyo kyolaba awo in detail bw'obanga omanyi omukeeka kitegeeza abatuuze bwe baakumyeko omuliro munda mwabaddemu omukeeka mulimu akaseppiki olowooza obuseppiki mubulaba mulimu essowaani ya paasi ekyo kyolaba ke kaseppiki kino kyenkulaga essowaani ya paasi eri gyenkulaga afupeti eri afupeti kino kyenkulaga kiteeteeyi ekyo kiteeteeyi kyoyo omukazi eyassa omwana yabula bubuzi yali amugye entunga ono kye kiteeteeyi kigambibwa ekyomukyala eyatta omukazi ateeberezebwa poliisi yemulina twogera nti ateeberezebwa poliisi ejja tuwa alizawutisa ezivudde muki okusinziira ku byogerwa kubanga ku ground kwe kusinga okuba information
akayumba kano bw'oba okatunuulidde naawe teeberezaamu tekasobola kuyingirwamu muntu ayimiridde era singa nakasanze kazimbe kaali neewunyisizza nnyo okubaawo kw'omukeeka munda kitegeeza bw'okayingiramu osobola kwebakamu bwebasi naye olw'okubanga kazimbe mu ngeri ya ssubi abatuuze bateeberezebwa nti wano we weebasibwa emirambo nga gireeteddwa okuba nga gikolebwako emikolo ku masiga ge tulabye wali ng'ogyeko ebyewuunyisa bye tusanze mu kifo kino half peti muzirabye n'ebirala ndoza kino kikebe kya munnyo oba waliwo n'ekikebe ky'omunnyo kii kino kino kikebe kya munnyo kino kyemulengera ekyewuunyisa buli lw'otuuka wano osangawo akadomola ka butto mu kinnya kye nasoose okubalaga mubaddemu mbalaze eccupa y'omunnyo n'embalaga n'akadomola kaaki akadomola buli kinnya kyensanga kiriko akadomola ka butto simanyi lwaki naye ndowooza abatuuze bagambye nti baali banga basiika kye basiika sinaba kukitegeera kakati bwe weetegereza wano wansi waliwo empale y'omukazi eyo underwear oba nika kye kigambo ekituufu abakyala munambuulire nika underwear ekyo kye kiteeteeyi kali oba ka bulawuzi kale kyekinnya eri mu maaso waliyo akaleega abatuuze nno beeyongera okumbuulira ebyewuunyisa nti kuno kwajjako omukyala nga omu ku batabani baabano abaakwatiddwa yali yawasa omukyala eyalabibwako mu kiteeteeyi ekyo omukyala eyalabibwako mu kiteeteeyi ekyo talabibwa ku kyalo era tekijjukirwa ddi lwe yanoba yadde lwe yagenda kwerosa okweripootinga nti alina gy'alaga wabula okusinziira ku batuuze ekiteeteeyi ate kyasangiddwa wano wennyini ewabadde omukeeka omwalirire mu kayumba mw'oyingira ng'okutamye waliwo afupeti waliwo empale waliwo akaseppiki waliwo butto ebintu ebyenkunala mutera no tuwayiza nti abamawulire tubiteekawo naye wagye najja omunnyo ogwo siyinza kwetegeka mazima ddala nendeeta ekkalaayi nendeeta butto nendeeta omunnyumba limbe nendeeta n'afupeti nenjokya n'akayumba kano nenkazimbawo byonna byendaga biri ku crime scene okusinziira ku batuuze ebinnya bingi nnyo ebiri mu kitundu kino mwe abasobodde okulambula kansooke nyimiriremu kati ate nnoonye ebinnya ebirala yafumbirwa muzeeyi n'amuyita kuleki ennyumba yemuiseko ennungi y'amabati agagwini gye yafumbirwa waffe kati omuwala yava eri ku nnyumba ennungi egyolabye afumbirwa no kayimba wa defensi nokugambye emanji defensi abayita mwana muzeeyi n'amuyita nti obabye abantu vayo omwana n'alemerayo ewavo kati nange bangi tebanjagala eno famire tebanjagala kati defensi naye wa Luganda defensi neiba w'abana abali neiba kati muzeeyi oyi muwala we yafumbirwa wano kwayika mama n'amaga abeera Kampala omugaga gw'owulira kati bw'ayita muganda wo omuwala yafumbirwa mu famire y'abana abali abizidde muzeeyi nti balya kati amuyita nti vaayo omuwala alemerayo kati muzeeyi n'amuzaala okuka namugamba ne kumulambula kwaki tolinyangawo omuzeeyi n'amuzaala okuka kibati nze nti ogenda muki mu kamera kati ze bandaba banya supportinga biki bajja gamba obakuba nsokuwa kwino yenna nisagala kunkwata mu kifaananyi kitegeera kwayita ebizi zonna kale wali kunyumba lyoseke nsana okutwala wa muzeeyi nomubuuzaako kigirattabuli nga mugagga waali wekwata bintu bye tonkwata kino kye tulaba wano bye bitooke kakati bye mbadde mbalaga ekitooka navudde eri gye mulaba eri gye navudde eri waggulu nenzija bwe nti abatuuze bonna ku kyalo beeraliikirivu akugambye abambize nsanafu kye mbadde mbalaga ate kyo kiri sayidi bwe abukiika kakati bw'ojja bwoti eno yonna newankubadde abatuuze ebitooke baabigyewo osobola okubiraba nti byabadde bisakaativu ekimala era nga tebyalimiddwa n'omuddo ogulaba muwanvu twenkana guba gunkoma mu kiwato kakati njagala nkutaale nkulambuze olabe ekintu ekyewuunyisa
bw'otuuka mu kifo kino oyinza okukiyita ekya bulijjo naye olaba ebitooke n'olaba amayuuni n'olaba n'omuddo gw'omanyi obulungi oguliibwa embuzi naddala erimu abalunzi. Bwe weetegereza ng'okkirira eno gye mbatwala waliyo akayembe. Abatuuze baŋŋambye nti akayembe kano tekabala. Abatuuze abatonotono abalina kye bamanyiiko baŋŋambye akayembe kano tekabala. Bw'otunuulira waliwo ebitooke bya Musa. Etwali e Masaka eyo tulina sitole gye baatubuulira ku bitooke bya Musa naye eyo nayo ndibatwalayo lulala kaakati ntuuse. Mu wansi w'akayembe kano akatabala waliwo ebyewuunyisa. Ekyo ky'olaba awo bwe weetooloola njagala okukulaga okusangawo essonko. Ekyo ky'olaba kyatiisizza abatuuze, simanyi baatidde ki naye nze kankikuleetere mu kamera. Bino ebimu ebintu bino ndowooza nja bibuuza jjajja Jjumba Lubo waaligaweesa ayinza okuba nga yabimanyiiko. Kaakati kanfune ekiti kino sinti ntiddo kikwatako oba sali saagala kikwatako naye njagala nkibalage mu kamera. Ekyo ky'olaba eryo ssonko. Essonko eriwedde emirimu. Mujja kunsonyiwa kamera nkutte enkwate era ntambula nayo nsobole obbaleetera ebifaananyi bino. Ky'olaba kino ssonko eryasangiddwa wansi w'akayembe kano ak'abantu bano abateeberezebwa okubanga bali b'abantu. Kakati wansi w'akayembe waliwo ebintu ebyewuunyisa. Omuyembe guno musibeeko olubugo. Abasoma agriculture musobola okumbuulira nti lwaki emiyembe gisibwa embugo. Ekyo ky'olaba omuyembe baagusibako olubugo. Buli bw'olaba busumbi kiri ky'olaba waliwo obukomo bw'abakyala. Era kino ky'olaba wano kyengezaako okukulaga waliwo empale y'abakyala. Yeeyo gy'olaba awo, eyo mpale. Eyo nika, osobola okuŋŋamba si nika kuba naawe olaba nange ndaba. Ekyo ky'olaba ndowooza kano kapiira kakali mpitawa, kali kakomo ka ku mukono. Buli busumbi. Buli bw'olaba busumbi kaliko olaba kataasa. Ako kataasa wansi w'omuyembe omusibe olubugo. Ekyo ky'olaba si mutuba kuba omutuba kwe kuggyibwa embugo. Ekyo ky'olaba muyembe oguliko olubugo. Waggulu mu muti guno mulimu essubi. Ngezaako kulaga crime scene yonna nga bw'eri. Bw'otunuulira ne weetooloola waliwo ekkutiya ssaako n'emiti naye simanyi lwaki abatuuze basazeewo okwokya obujulizi buno. Ndowooza babadde beekyaye. Kakati wano bwe weetegerezaawo osangawo olugoye olulinga boxer. Eno abasajja ndowooza oba mugimanyi, simanyi oba mugimanyi naye simanyi mpale ya munda y'abakyala oba boxer. Ninze ndabye nga boxer. Boxer sibyawula, njagala tubyawule ffenna. Bwe weetooloola mu kifo kino mu kayembe biri byonna by'olaba mbugo. Kaakati waliwo najjolo. Ekyo ky'olaba eyo mujolo nga bwe muziyita oba kiyite najjolo. Abaana b'omu kibuga babiwulira mu firimu naye eno gye bayita najjolo. Najjolo ye tuulu oba kyekyuma ekyeyambisibwa okusala essubi. Bwe twali mu kyalo eyo najjolo twagyeyambisanga kusala ssubi. Eyo gy'olaba. Naye wano wansi waliwo n'ekibbo, ekibbo ky'emikolo. Bannaffe abagenda okwanjula ebibbo bino mubimanyi. Kino ky'ekibbo eky'emikolo. Mpozi nga batuuze be baleese ka muwogo kano naye waliwo ne muwogo ku crime scene. Wano waliwo omuwogo gwendabyewo, ekitundu kya muwogo eyadibirawo. Simanyi oba badde bafumbirawo muwogo. Ne weetegereza ebirala bye bayokyezza. Naye ekirala waliwo era nawe eccupa ya butto. Waliwo ekicupa naye nga munda bw'okyetegereza kirimu butto. Njagala okulaga ekiri wano. So ke kayembe kano koolaba. Kaŋŋendeko wano akayembe musobole okukalaba olw'okuba nti nno
ndi mu kubalaga akayembe ke kano kenjogerako keeka akayembe kaliko ekisagazi era n'ekisagazi kino bw'okyetegereza munda mu kisagazi mulimu olwanyi guyite omulamula. Mu kisagazi muliwo olwanyi oba guyite omulamula. Njagala weetegereze mu kisagazi muno. Kati mbaleese mu kisagazi. Mu kisagazi ekiriraanye akayembe mulimu olubugo. Mulimu omulamula oba guyite olwanyi oluno olweyambisibwa okusala ebibanja. Naye nga mu kisagazi wansi mulimu endeku. Akabaketi ke kabaddemu ennyama ebifi 2 nga biri ku misi. Bwe kati kali akali wali munda wali. Kabaddemu ebifi 2 nga biri ku misi. Ne kati baleka baabi. Abatuuze baŋŋamba nti container eyo gy'olaba njijjukira nga tugenda ku ssomero yasangiddwamu ebifi by'ennyama 2 era nga biri ku musito mu baketi eyo gy'olaba. Ntuuse era ne baŋŋamba nti mwabaddemu ebifi by'ennyama 2. Bwe weetegereza wano waliwo olubugo. Ndowooza ekyo olubugo ate munda mulimu essubi. Essubi lino liri nalyo mu kitundu kino. Njagala mubeere beegendereza era mwetegereze muleme gamba nti bawaayira ate mulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Kye tuliko si nti tulemesa muntu kulya oba tulemesa omuntu okulya kyayagala oba tumulemesa okuleeta konteina ye mu kisagazi. Wabula kye tuteebereza nti ebiriibwa eno bigenderako emikolo egy'enjawulo. Ebiriibwa eno bitiisa si y'emmere eya bulijjo. Era bwe biba nga gyebiri nga biriibwa wabaddewo n'obujulizi bwa konteina yabadde fresh ng'erimu omusito oguliko ebifi byabadde 3. Simanyi ebifi ebyo oba poliisi y'ebirina. Ne ku poliisi njabalaga ekitundu kya poliisi kubanga nayo tugirina esobole okutubuulira ekigenda mu maaso. Ekyo ekitundu ekirala ky'embalaze ekiriraanye kajjambula kano n'omuyembe. Bwe sisangayo ffumu. Otasangayo ffumu. Bagajjamu mbu. Baleka bataddemu amadaala ne bagajja. Oyawayo n'entegese. Togwayo. Kati kanve wano. Nga nkwata. Bw'otunuulira ekifo kino wano abatuuze we bakoonye amayumba bino byonna bye nabalaze nsaba okubongerako. Bw'okuba enta ntono nnyo wano mu maka gano agasangibwa mu Rakai eno osanga ebinnya ebisimiddwa ng'entaana. Naye obwo bwonna obunnyannyo obutono katubuveeko tujje wano. Emabega w'ennyumba ng'otambula onaatera okutuuka ku toyireeti. Ka toyireeti ke kali ke mulengera awo mu bitooke awo. Naye nga tonnaba ng'okubye enta ntono gamba bw'oba muwanvu okubawo enta nga 5 ku 6 ku 7 omwana omuto tamala sekendi 10 nga tatuuseewo emabega w'ennyumba okuliraana toyireeti osangawo ekinnya ekinene nnyo. Kakati ekinnya kino oluvannyuma lw'emboozi ezibadde ku kitundu kino abatuuze bazze ne basaakinga ekinnya kino. Ekinnya kino n'obwaguuga bwakyo bw'olaba wansi eyo kyasangiddwamu amafumu. Wansi eyo kankusikire nkulage ekinnya kino wansi ddala ddala. Kale ndi kale bwerebwe eno okusobola okusika ekinnya kino. Kamera ekisise oyinza obutateebereza nti kino kinnya naye
kankulage nga nsinziira wano. Kankulage nga nsinziira wano. Ekyo kyekinnya ekinene obulungi. Njagala okitunuulira ekinnya kino kyekyo kyetwogerako ekyasangiddwamu amafumu. Nteebereza nti singa oba okyadde maka gano nga toyitiddwa nga mugenyi, singa okubako entantono emabega, ekinnya kino n'okigwamu oyinza obutawona. Kankyetooloole ndowooza nomujja kiraba bulungi kankubadde kyaguddemu ebitooke neera kannyongere nkyetooloole ekinnya kino mukirengere. Ono mujja kuba mukirengera bulungi. Ekinnya ekyo kigazi ddala nti ne bw'oba otaddemu ttanka ennene esobola okugyamu. Osobola okusima ekinnya kino nga ttanka y'omu ttaka, naye okusinziira bwe kyabadde wansi eyo abatuuze mu kinnya kino, poliisi yasobodde okuggyayo amafumu agasangiddwa wansi mu kinnya kino. Nga singa Katonda kakutanda n'ova waggulu eno n'ogwa wansi olandinga ku mafumu ebintu bino byewuunyisa. Simanyi na lwaki biringa bw'obiraba. Ekinnya kino kyegasse ku binnya bye tusanze ekyemmanga eri, ndowooza nakyo okirabye bulungi nnyo. Ffenna tutegeere buno butemu buli bw'abantu. Kiki ekigenda mu maaso? Kusogola mwenge? Kiki? Byo byonna bye tutunuulidde mu kye tubalaze olwaleero ku crime scene.